musajja wattu naye ali mu kweraliikirira. Ampuliza nga bwe nkunyonnyodde nti si ye mukulembeze asoose e South Korea okwesanga mu mbeera eno. Bukya demokrasi yonna dda mu mwaka gwa 87. Nti twogedde ku Park Geun-hye ye mukyala eyasooka okulembera eggwanga lino erya South Korea. Family gy'avamu yali ng'odeevu nnyo. Kitaawe omugenzi General Park yafuga eggwanga lya South Korea okuva mu 63 okutuuka myaka gye 7 ng'abafugira ku mudumo gw'emmundu. Yateekangawo okulonda naye nga kwa science nga munnamagye ng'era alina okuwangula yadde abalala bakwetabyemu. Kakati ye kennyini 2016 ebyo byamugisa mu ntebe n'atandika okwerenemba n'emisango 2017 n'afuna ekibonerezo eky'okutwalibwa mu nkomi era nga byonna byetooloolera ku bukulupya n'okukkiriza ofiisi y'abantu okugikozesa okunyaga bannansi mu ggwanga erya South Korea. Kati President Yoon akimanyi nti okulekulira kutaasa South Korea naye ye ng'omuntu tekumutaasa. Nti osobola okulekulira naye tekigaana misango kugenda mu maaso kubanga jjukira nkugambye nti poliisi etandise okumubuulirizaako ye kennyini okwagala okuvuunika gavumenti ye. Naye ate okyalina n'ensonga eziri ku mukyala we okuva 2022 tezibuulirizibwangako kubanga ye yagaana n'agaba bugambi ngenda kuteekawo ofiisi ngitongoze wabeerewo abakugu abamulambika ku ngeri gy'alina okweyisa ng'ali mu kifo ekyo. Kati bw'ova ku mukyala Park Geun-hye gwe yasikira kennyini Lee Myung-bak naye kennyini yanoonyerezebwako ku misango egy'obukulupya era ne gimukka muvi mu mwaka 2020 naawe oba ekibonerezo kyakusibwa mu myaka 17. Bwe tuddako emabega mu mwaka 2024 President Roh Moo-hyun Parliament yamugyamu obwesige okumala emyezi 2 omusango ne gugenda mu kkooti ya ssemateeka. Mu kkooti ya ssemateeka gye yawonera abalamuzi tebaawera 6. Kakati n'akomawo oluvannyuma lw'emyezi 2 saa minisita yatuulamu ng'omusango bwe gugenda mu maaso. Omusango bwagusinga n'akomawo. Bw'akomawo yamalako obukulembeze era n'awummula mu mwaka ogwa 2008 naye bw'awummula ate 2009 emisango ne bagizuukusa. Kubajjukira Parliament yonna gye ziva ne gye zenkana impeachment ebeera nsonga ya byabufuzi. Twakiraba nnyo wano e Kenya nga bannamateeka baga nti eno si nsonga ya byamateeka ya byabufuzi. So ekyebyobufuzi yakiwona ekya impeachment naye bw'amala okuva ku ntebe ate emisango ne gikomawo mu mbuga z'amateeka. Emisango egyo ne bakwata muganda we ne bakwata ab'eŋŋanda ze abawera abamu ne baweebwa n'ebibonerezo. Kati mbe baali banoonya kumpi ye yali asembyeyo basooka ne bamwetooloola muganda we mwannyina n'abooluganda abalala n'abaamuli okumpi ne bakwatibwa ne baweebwa n'ebibonerezo. Kati ye bwe baamutuukako ne batandika okumunoonyerezaako teyalinda bye naddirira nga 23 Mei 2009 emmanju w'amaka ge waaliyo olusozi n'alulinnya n'abuuka n'agwa ku ttaka n'afa. Mu kiwandiiko kye yalekawo muzungu kyayita suicide note yategeeza nti abantu bangi e North Korea babonyeebonye olw'ebikolwa bye n'olwekyo ekisinga obukulu kwejja mu nsi. Kati mu ggwanga lya North Korea ne Japan ekikolwa ekyo kitwalibwa nga kya buzira nti okkiriza ebibi bye wakola n'osalawo gwe kennyini weebonereza. So mu buwangwa bwabwe yasalawo agende ng'omuzira okusinga emisango mukka muvi asibwe mu mbuga z'amateeka. So yalinnya olusozi n'abuuka n'agwa n'afa. Nono omuntu okubonerera bakitwala nga kikulu gwe kennyini ne weewa ekibonerezo. Ate yali aboneredde mu ngeri nnyingi nti bw'amala okuva ku ntebe ng'amaze ekisanja kye mu kukkiriza ensobi waliwo ekifo abaaliko abakulembeze ba South Korea abasinga gye batera okuwummulira awali ebyokwerinda eby'amaanyi n'ebirala. Yasalawo ekyo n'akigaana n'agenda mu kyalo. Era ngeri yakwebonereza mu kyalo eyo emisango bwe gitandika era gye yasinziira okwettira. Kati akasozi ako n'okutuusa kati abantu bangi bakalambula kafuka kya byabulambuzi era ne kye bayita approval ratings ezize mu South Korea abantu engeri gye bamukkiririzaamu
byalinnya oluvannyuma lw'okufaako. Mu buwangwa obulala oba mu nsi endala ekyo si kikulu. Mu South Korea obwo obuwangwa bwabwe. Era nja kuwaayo mpuliriza ekyokulabirako ekirala kimu. Mu mwaka 2014 waliwo eyali amyuka omukulu w'essomero ng'ayitibwa Kang Min, so ne baali baliyita Danwon High School mu South Korea. Yatwala abaana ku lyato kulambula n'okwesanyusaamu. Eryato ne libbira, teyali nsobi ye, lyalimu abantu abasoba mu 400, si baana basomero n'abalala. Kati eryato bwe libbira, abantu abasoba mu 2 ne balangirirwa nga bafudde, bangi ne banunulwa nga naye y'omu ku baanunulwa, ye omumyuka omukulu w'essomero yatwala abantu. Kakati ab'ebyokwerinda ne poliisi bwe batandika okubuuliriza ku kyavuddeko ebizibu bino, banoonya ani yabadde omulagajjavu, n'akimanya nti naye bajja kumutuukako, naye si yali agoba eryato lino. Kaakati olw'ensobi eyo nga wayise ennaku 2 yasangibwa yeetuze ng'akozesa omusipi gwe. Era ekiwandiiko kye yaleka n'aga nti teyeeteekako kibonerezo, wabula yaga nti kimuluma okuba nga yakulembedde abaana bangi ne bafa ate ye n'awona, kuba ye y'omu ku baanunulwa. Amaato agajja okutaasa y'omu ku baataasa. Kanaga nti kimulumiriza okuba nga ye yataasibwa naye ng'alina abaana b'abantu be yateeka ku lyato bo ne bafa. Naye ogutaali musango naye yasalawo okwebonereza. Kakati mu buwangwa bw'aba South Korea ebyo babikola nnyo. Abalala yeefumita na kiso mu lubuto n'akomaawo n'aleka kanooti ng'alaga lwaki akoze oba yeebonereza mu ngeri y'ekika ekyo. Kakati ate kasuusaidi nooti k'omukulu wagambye nti abantu ba North Korea, South Korea yabadde ensobi. sorry. Nga tweyongeddeyo maaso, singa Yoon aba alekulidde, baani abaliwo awo abatunuuliddwa abayinza omuddira mbigere? Jjukira okulonda kulina kuba mu nnaku 6. Walina okulonda kw'ababaka ba paalamenti mu mwezi ogwokuna. Ekibiina kya Democratic Party ne kiwangula ebifo ebisinga obungi. Kakati omukulembeze w'ekibiina ekyo Lee Jae-myung yasinga okubeera ku mwanju bw'otegeka okulonda mu nnaku 6. Olw'ensonga esooka, tunuulira ebyava mu kulonda paalamenti mu gwokuna. Ekyokubiri, n'akalulu akaasembayo, enjawulo wakati we ne Yoon yali ya percentage point emu. So obuwagizi abulina tebukkanga, bwongera kulinnya bulinnya. So yasooka okutunuulirwa nti singa otegeka okulonda ayina emikisa mingi egy'okusikira Yoon. Omulala atunuuliddwa ye Han Dong-hoon, akulembera ekibiina ekya People Power, aweza emyaka 51. Omukulembeze wa DP ye wa myaka 6, owa People Power Party myaka 51. Jjukira tugende nti pulezidenti aliko kyekibiina mwava, naye akikulembera naye ayagala. Era balangiridde martial law n'agenda ku Facebook n'agivumirira. Naye ekibiina kya People Power kikyagamba tekiwagira impeachment. Kuba kitegeeza bwe mugenda mu kalulu nammwe mwagala mugende nga muli wamu. Kyekirwa ky'ekibiina mu butongole kigambye kijja kuwakanya impeachment eno okuggyako nga luwa abaka abeewaggudde. Ekyo kisoboka. Naye bate beewaggudde ky'ekibiina kigamba kikyali kuwona. Naye singa amala n'agenda, manya omukulembeze wa People Power Party ajja kujja. Ono ne Yoon babadde banywanyi okumala ebbanga ddene, ebyobufuzi byabatabula luvannyuma. Yoon we yabeerera Ssaabawaabi, ono y'omu ku baali abayambi bo b'abamyuka be mu ofiisi eyo. Era bwe baateeka akazito ku President Park Geun-hye, bonna ebyobufuzi tebaabirimu, babiyingira twolekera 2022. Era Yoon bw'awangula obwa president ku kaadi ya People Power Party, ono ye minisita w'oweebyamateeka eyasooka. Oluvannyuma n'avaako, kati ali bbali ali ku bukulembeze bwa kibiina. So ayina naye emikisa mingi mu kalulu kano. So bw'ojjako oli akulembera ekibiina ekya Democratic Party, kakati ono naye waali nnyo kwabo abatunuuliddwa. Omulala atunuuliddwa ye Professor Cho Kuk,
naye ng'emikisa gye mitonoko. Bajjukira bali buli omu ekibiina kye kirina ababaka abasoba mu 100 ku paalamenti y'ababaka 300. So ebibiina byabwe by'amaanyi. Naye kati ono ate ayinza okusalawo Professor Chokuku ayinza okusalawo ani ku babiri bano awangula. Ayinza okuba nga yatta akalulu. Olwokaano naye agamba ajja kulubamu. Yakulembera ekibiina ekya Rebuilding Korea. Bwe tubadde tutandika nkola nti Rebuilding Korea mu paalamenti erina ababaka 12. Batono nnyo naye kigifuula yakusatu. Ekibiina ekisooka kye Democratic Party. Nozaako People Power, Rebuilding Korea nebeera mu kifo kyakusatu n'ababaka baayo 12. Ono yali ku mulembe gwa President Moon Jae-in wakati wa 2017 ne 2022. Jukiro yasikira paka Gwaina High. Yali muyambi wa president. Era yakola kinene mu kuleeta President Yoon okufuuka Saabawaabi alyoke alumirize President Park bamusibe. Wabula ekyewuunyisa bw'amala okumuyamba okufuuka Saabawaabi ate yamwefuulira naye kennyini n'amugulako emisango ne mukyala we. Emisango gye yabagulako kwali kujingirira biwandiiko bya buyigirize na bubonero basobole okuyigiza omwana wo mu university okusoma obusawo mu medical school. Emisango egyo ne gibakka mu ffi ne baweebwa ekibonerezo eky'engassi era n'agobwa ne ku university gye yali nga professor. Kakati okusomoozebwa kwalina Professor Cho nti yajulira mu nsonga era omusango kati guli mu kkooti ensukkulumu Mutesalanga nga tennasala Supreme Court waddemba okuvuganya ku bwa president. Naye singa Supreme Court ekakasa ekyasalibwawo kkooti eya wansi nti omusango ogwo gwamusinga aba tasobola kwesimbawo ku bwa president. So kati asobola kubanga yajulira nga wakanya ekibonerezo ekyo. Naye singa Supreme Court esala kati kye tutamanyi singa bategeka okulonda mu nnaku 6 singa tugeze ku Lwomukaaga singa paalamenti emujjamu obwesige n'okiwa emyezi nga 2 ne kkooti ya ssemateeka n'ekakasa kati ate awo olina okutwala ennaku 6 ez'okulonda. Kati mu bbanga eryo lyonna Supreme Court bw'eba tennasala Professor Cho asobola okuvuganya. Naye bw'esala n'ekakasa aba tasobola kuvuganya. Amaanyi ge si ge mangi ennyo ku babaka 12. Naye amaanyi ge gasalawo wagye kiggweera mu kalulu ka bonna. Naye n'ekyokubiri n'oyo yenna awangudde ababaka be 12 bankizo mu kusalawo ebikolebwa mu paalamenti. Kati nkulaze nti olwaleero opposition yonna bw'ogigatta erina ababaka 192 beetaaga 200 okujja mu President Yoon obwesige. Kitegeeza ku ludda lwa People Power beetaaga ababaka 8 naye watya nga nabane 12 bawaguse. Tulanga olusozi luba lubeeyongeddeko. So kitegeeza nti yenna anaawangula okulonda Professor Cho oba avuganyiza oba tavuganyiza ajja kusigala nga wankizo mu byobufuzi bya South Korea naddala mu kisanja kino mwayina ababaka 12. Ngati Professor ate senga yesimbawo n'awangula kyokka ensala n'emusanga nga yawangula kitegeeza ki kweyambula bukulembeze buterevu abaabuvaako tewali kubuusabuusa. Ekirala bwe tuba bagenda mu kulonda nga Yoon alekulidde tugenda mu kulonda kwa bonna. Kuba kulonda kwa bonna naye kumalako kisanja kino emyaka 2 egisigaddeyo era ne tudde mu kulonda kwa bonna. Buterevu. Ekisanja kyabwe kiba kya bbanga ki? Myaka 4. Okay. Kati kazi wagambye tebiringa by'ino Kenya na America. Omumyuka akwatamu awo. Kinyonyodde nti president singa aggyibwamu obwesige Ssaabaminisita akwatamu okumala ennaku 6 zokka. Tweyanzike tukinana 88.8 CBS FM.